Kalira ku kyalo Busunga mu ggombolola y'e Busunga ssaako n'abaliraanwa baabwe mu disitulikiti eno ey'e Kasese balaajana ababbula b'amazzi ge basobola okukozesa mu bulamu bwabwe ssaako n'ago ge basobola okunywesa ente zaabwe. Mu mwaka gwa 2007 gavumenti yasengula abantu abaali beesenza mu kkuumiro ly'ebisolo li Queen Elizabeth National Park mu disitulikiti y'e Kasese. Okusinga bano baali basongola ssaako n'abakonjo kyokka nga bano bazze basanga okusoomoozebwa naddala mu by'obulamu bwabwe mu kufuna amazzi agakozesebwa awaka ssaako n'okuliisa ebisolo byabwe. Kamara kuyita abaana babeesikyaba bano ne baseka hano habwokuba amaino gaabo bagateire mu sente. But we have a problem of a girl child drop out of school habwa amaizi ge barikunywa ne gabasiiriiza amaino. Omwana najo wakuka mu secondary level n'abatakiseka ati aboojo bakumusekeera rugayi wakumara ku rugayi kusitama hano aboojo bamuteera ente. There are conflicts in our families. As you know very well, water, it is the source of each and everything. Water, we use it for home consumption, we use for animals, and when water is not in our community, since we experiencing hot seasons, you find there are a lot of conflicts in our communities. There are a lot of conflicts because there is no productivity. The animals are not getting water, children water for using, and these children, when they go long distance to access water, they get a lot of challenges. That's how she told you that they are getting a lot of challenges when they are going to fetch water. So we believe ambuzibo bw'amaanyi kubanga amazzi ffe tugajja mu River Rwimi oba zibeera kilomita meka okutuuka e Rwimi. Kilomita 5 kuva wano okutuuka e Rwimi n'okukomawo. Gano amazzi we tugajja ne tufuna amazzi g'okukola awaka. Bw'oba tosobodde ekidomola kimu tukigula 1,000 okufuna amazzi. Naye mu kwoza kukola ki twetika engoye otambula olugendo lwonna olwo okutuuka e Rwimi n'okwoza n'okukomawo kibeera kizibu nnyo. Okusinziira ku ssentebe w'ekyalo Busunga Stephen Ansaba balina ebbula ly'amazzi mu kitundu kyabwe era nga kyetaagisa okutambula kilomita ezisoba mu 15 okufuna ku mazzi amayonjo. Ono awagiddwa abatuuze ku kyalo kino ng'agamba nti embeera eno eyongedde okubaleetera okufuna endwadde ng'omusujja, typhoid ssaako n'ebirala. Tulina obuzibu bw'amazzi, tulina amazzi gaffe gava waggulu eyo ga River Nyamugasani, naye nga waliwo ebiseera amazzi ago bwe gajjula, kale okufuna amazzi ng'abatuuze tekibabeera ekizibu. Ng'amazzi mulina okutambula mayiro eziwera nga 15 okufuna amazzi ag'okunywa oba ag'okuwa ebisolo, n'ebisolo byokka tebiganywa nga gabadde gajjudde. Kati emyaka gyonna gye tumaze kuno tufuna ebitongole ne bijja eno ne bitulimba ne bikola seveya nti bagenda tuwa amazzi naye tetufunanga n'ennakondo yokka. Mu mbeera eno basobola okujja amazzi agali yaddeyaddeko gwe mugo oguyitibwa Nyamigasira naye nga nagwo gulimu endwadde ssaako n'ebyokusoomoozebwa ebirala. Sina kyakubanga n'obwoga nti togenda gakozesa tolina mawala ogenda kujja amalala era olina okugakozesa nga bwe gali mu bizibu byaffe kale mabi kubanga waliwo b'osangamu n'egundi nga bapamyemu nga wayitawo ne kazambye naye ekyokukola tikiriwo. Twakubeera ntuluma emisiri okutamu amaizi, tuluma nk'enyaanya kakabeji nkokwagambire n'ebitunguru ebyona byezebwe amaizi. Hata omu musana kunu osanga n'embuzi zaitu nziburwa n'amaizi g'okunywa, ebyokulya bitulema kubirima. We have a very big family of around 12 people, but most of them are school students. We are around 4 kilometers from the lake, from the river Nyamugasani. Abakyala bagamba obutabanguko mu maka bweyongedde kubanga bamala ebbanga lingi nga babonaabona olw'amazzi. Eky'amaizi nabajja nti kintu kuba abaana bange n'obari kuza kusoma nibagenda bati obundi n'okubanza nkaza kuserera kiburaro twiza otwa taapu bagenzire bati
ndebe ngu ninza kuserrayo twizi ekidomora kubateekera ekyokurya kandi obu nimbaha tutu tw'okunaaba batunaaba bagarukayo obuzibu obu tukutunga abaana nibagaiha hara twine nk'abaana b'abaisiki nibagata hara omwana naija kugenda nk'ahaisomero mutuma amaizi aja kuhika haisomero akyereriirwe obundi osanga haliyo line nyingi omwana aija obwire bwizire tokumanya ebi arasanga omuhanda obundi bamuhamba obundi bakoraki hati ebi nibyo bizibu twine nk'aitwe abakazi hakuba nitutiinirra abaana abakutaha amaizi kugaiha hara. Ekicweka kyaitu nisazi niyo village bisamu maizi etapu yale tuyamba niyo egyo kandi saha zinu egi etapu tekikora hati itwe abakazi turikubonabona nti omwana naruga haisomero mbaruga isaaha 11 mbaruga haisomero omutuma hamaizi harikuja nihara asangayo line akyererwa hamaizi omwana bwarikwiza ekiro asanga omuhanda omu itwe nitutuura omu paaka asangamu ebisoro n'omwana muto anaga hansi egaali agiire kutahiraho amaizi eiruka ataaha omuka maama nyowe ekisoro nasanga halimu ekisoro egaali naginaga hansi nkahe ati nagisigayo omu muhanda ogu noija iwe omukazi kugira obujunaanizibwa oize kusendekyereza ogu omwana kumuleeta ahari egaali egi ekiro kujja kwihaho egaali kandi obwire bw'ekiro kuhika omuka omusaiza nakubuuza noruga. Ssentebe LC eyokubiri Yosamu Kyomuntala agamba nti bazze basuubizibwa okuva mu bitongole ebyenjawulo nga bagamba nti bano bagenda bakolera ku by'amazzi naye balinze era nga bakooye. Amabara ndi Yosamu Nyamutale niyo chairman LC2 omuruka guno gwa Busunga oguli mu Lake Cattle Sub-County. Ekizibu ky'amaizi hano waitu kimaze obwire buraingwa gwiyatuka muno nka chairman kokwasangije bagambire abantu nibaija muno nka bakadrek bakaija hano bapima basindika basaveya bapima amaizi twagatunga omwaka guhoire hariho program ekairiho y'amaizi gahika mu kirembo kuri omu gomboro ya Kisinga bagahindura bagagarura ahandi batugira ngu hariyo program endi ekujja kwija eya World Bank baitu ya World Bank obweizire batandikire bariyo nibagatwara ha bicweka byasangire biine amaizi. Ekyewuunyisa mu bitundu bino ebimu ebirimu abasongola baali bafunye ku mazzi ga ttaapu aga National Water and Sewage Corporation kyokka ng'abatuuze bagamba nti amazzi gano ga buseere nnyo era baagesonyiwa ng'enjogera bw'eri. Bamitingire some challenges abakozi ba National Water tabarasensitizingire enough the water users abakujja kukozesa amaizi aga kurora ngu bamanya in terms of pricing kandi n'okumanya cubic meter y'amaizi ninga mita y'amaizi nihaba halimu ebidomoro bingahe nibikostinga siringi zingahe so abantu no batahiza amaizi baija basanga ngu it's very costly for them hakuba hantasha yekicweka habwokugira ngu ebisoro byabo tubyakusesinga enough water. Bannamawulire abagoberera ensonga z'obutonde nga n'amazzi mwogatwalidde aba Women's bongedde okwogera n'abamu ku bakulu b'ebyobuwangwa n'ennono mu disitulikiti eno ey'e Kasese era bingi bye batutegeezezza. And the thing is this, it ties into a lot of other things. Like for instance, we've had a problem with the smell in Kasese here because of the lack of treatment of hides and skins. They're doing open air drying, which should be illegal. Okay, the people who are working in these things, they come and lay these rotting skins. Then they go and they will go and bathe in the canal here. Now, those things are toxic. People are not supposed to work in them without proper, what they call hazmat suits, hazardous material, whatever. But you know, you watch 100 people
who've just been working the whole day in handling rotting flesh of cattle and skins, and then they will go and bathe. And then 100 meters down the road, young children are collecting the same water. Even if you boil it, there are certain types of stuff that are not going to get killed, right? And it's a real concern. And you complain, we need this management thing, and then these companies come and pay people off, or they intimidate the LC3s and LC1s and whatever, and this continues. Twogeddeko n'abamu era ku bakulembeze abaala mu disitulikiti eno ey'e Kasese ne bagamba nti bino bye byanisaanye okukolebwa. To bring water to the dams direct, but it is not going to work. We are still battling, we as representatives of this community, and together with a committee of production, where my colleague Honorable Mzamro is, we told the planning unit that this must be solved by tapping water, taking this money to tap water at Nyamugasani River as a permanent solution for this sub-count. I still recommend. Because we have enormous rivers, we have River Ruimi, we have River Mbuku, Sevwe, Nkoko, Nyamugasani, and the lakes. There is Lake George, Lake Edward, Kayanja down here. All we need is government to make an effort to filter the water, pump it to the community for water consumption, for human consumption, and also create some valley dams in case. The borehole water is not safe. It is salted. People are not using it, so people have still gone back to the past issues of having bad water. So they end up when it rains. So as government, we are appealing to government always that please come in, have a sustainable water plan for this community, which is more safe for drinking for people and animals. Bene bizubu bingi ebigaro ebigakuleta habwomezi bw'abantu n'ebisoro. Amezi gano bwari kwijura nigarigo mu Rwenzori hata bwari kwijura ngwira bwenzura nigezera kimugali mengi muno nigahindura nerangi gaba gairagura kugira ngo nente nizime zitashobora kuganywa n'abantu batasobora kugakozesa. Ebbula ly'amazzi mu disitulikiti eno eya Kasese teryakatandika kati era nga ne gye buvuddeko emabega abantu bazze bakaaba lw'amazzi okubula naddala mu biseera ebyekyeya.